lumu ensi yonna isibula ku lunaku lutya gwe mwezi ogwa Ramadhan. Miaka mingi tunajusa Sheikh Sawali Kadimata omulifota abavubuka mmwe okwakazibwa mmwe mu ddiini ery'obusiraamu bava mu lulogo olw'enkomerero buli myaka 45 nekijja si myaka gy'abantu boogerako abasajja bakulu kandi nze njegalira Allah abagonza bali muno ate nze okusemberana omuntu eyagenza olwaleero mu ttawuni n'asiibayo n'akomawo awaka atalindeka ku ssente nga Katonda asobola okugyawo enkuba etonnya ng'olwaleero olwesisa ekisookera ddala ky'okutegeera mu tteeka eryo nti Allah yagamba ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza baba bategeeza buli muntu kyekinga obukkiriza bwo buli mwaka kyebayita obukkiriza ye muntu okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu kumusinza n'otamufaananya bintu birala abo Allah subhanahu wa ta'ala ateekako okusinza. Tusanze obuzibu nti abalina amasabo awaka waabwe, abalina liizi mu biwato, abalina ensiba, nga bwe mubamanyi bonna bakati Allah subhanahu wa ta'ala ekintu ekiti bwe bagamba nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza kutiba alaykum siyaamu muteereddwako okusiiba badduka ne bagenda ne bagula ddaala. Bagambye abakkiriza musiibe ayina essaba emmanju omusanga ateekateeka, abakkiriza musiibe ayina erizi mu kiwato ateekateeka kukola ki nedda. Njagala tukkiriziganye nti ekintu kyasiruwa bw'obanga ozituukiriza bulungi oteekeddwako okusiiba, bw'obanga tozituukiriza tonnaba kusaanira kubeereka bw'osiiba. Empagi z'okukkiriza zeziruwa kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nti waali isuubira ti katulabirira bakawo obuyambi naye njagala bajjukire
muno munsi mulimu ebiramu enamba yabyo eri waggulu eyagwa abantu nga biinuka biba bitambula ebinyonyi ebiri mu bbanga ebyennyanja ebiri mu nnyanja birya ne binywa nga biriisa gyani n'oyo asiibye nze bwe nkusiibulula empeera gwe gy'ofuna asiibye nange gyenfuna nze akusiibuludde so kyova olaba nti nkubiriza okubeera nga buli muntu asobola okusiibulula omusiibi twenogere empeera twenogere emikisa okuva eri Allah azza wa jalla so era njozayoza bannamukono nabo abasiiba nti mwebale kusiiba tusaba Katonda atumalire obweteevu bwaffe njagala nsinzire wano nsabe buli muntu yenna alina obusobozi nsaba busabe tuyambe ku bannaffe basobole okusiibuka obulungi n'okulya ddaako obulungi era nsaba oyo yenna abatalina gwalaba antuukirire kubanga abantuukirira nina bangi abagala okubayambako so nja kusanyuka wabeerawo agamba nti anze siraba beetaavu naye nga njala kuyambako okukozesa ofiisi yange nga vice chairman NRM mu mukono ate fulaga BRA LC5 mu mukono owa NRM so nolwekyo obubaka bwange obw'ekisiibo nsaba busabe tweyise bulungi tusiibe ate ekirala bino